ba Chuchu Musote yaddugala tali yagenda kujjanjabibwa ne bannayuganda bataddewo omulimu omuliro ogw'amaanyi ku mukuumaddamula nti baagala kulaba beene okkiriziganya nabo tebataddewo omuliro gw'amaanyi nti kajjanja bujjanja nti oba batiddukana ng'ebyenda by'ensekere naye buli lwe bamusaba nti twagala mulabako baba banoonya assurance nti ali bulungi batebenkere kuva ddi nga mubanja kabaka ye yasiima okujjanga omulabako yasimanga okujja omulabako asiimeera yaddugala muganda wange njagala okukuwulirayo ekintu kimu nassi kuno oba ne gyebuli eno omuganda ye mukuumi wa kabaka era omuganda yattibwa mu mwaka gwa 2029 olw'omuntu y'omwoyo gwakubanja akubuuza ndi ekyennafiira kiriwa ekyaleeta ebisago nga nkikuuma kyekiwa njagala kumanya oba kiri safe olina jja n'agegembukana kabaka talina baana baafa bameka mu ssaga ya 29 yekolera ekigambo ekyo nga kinene kujegembukana that is it baafa bameka mu ssaga ya 29 abaana ba kabaka bameka abaali ku tia gas bameka abakubwa amasasi lwansonga nti bwe tuba tukuuma kabaka tukuumiramu ne famire ye ti nabo ate bagwa wansi wa protection yaffe era balina kwebuuza ku ffe kyabange nga musirise busirisi nga kitaffe kabaka wammwafa kubanga ffe essuubi yaabwe talina abaana olina jjana nkubuuza ssaabasajja kabaka jja nti ssaabasajja kabaka talina baana oli mwana we waakumeka bali kubiŋŋana eddoboozi eryo kitegeeza nti bwe batsina moral authority eyogera kulamu ssaabasajja kabaka nawe togirina okujja okwadressinga gye ndi walibirekedde abaana nze yannonda okukola ki kuba bayida yoliyo ka video omukuumaddamula ke yakoze n'agamba nti tosobola kuwakanya kyeggambye tosobola kwagala kabaka kusinga nze yannonda nanteekawo nze alina okubuulira so sigwe okuva eri kuteekawo mbeera anti ate yenze muntu ayagala kabaka nga sisuubira anything in return omukwano gwange guli kyuwa nze njagala kabaka nga sirina kye mufunamu ng'ate yanfunamu kubanga nze ntwala n'amakulembe ng'afuna ekyokulya yes kitegeeza nze nina true love okwagamba kwe baalonda olina kumusaala bwenyumiza akutalina baana mbulira kabaka wa buganda yali awandiddwa abakopi era awandibwa balangira nabambejja point kabaka wa buganda yali akisizza omukono n'asikirwa omukopi era asikirwa abo n'onjuliriza gwe kyogamba nti abo baagala nnyo obulamu bw'okusinga nze atalina kye musuubiramu kuba advance gendako emabega ombuulira omukopi yali awandibwa Namulondo senamula mu byafa byembu era singa Namulondo esindibwa abagirwanirira be baani ife abaganda true love pure love nga towa expecting anything in return just mukwano nga ne bwombuuza essaawa eno yeekolera bwaki oyagala kabakawo sirina nsonga ate mumwagalira ki kubanga n'abantu bannamawanga abava mu mawanga amalala baatuvuma okutijja omwagala yakulisa omwagala yakuweerera omwagala yakulabirira mu butuufu nga netulina nsonga lwaki tumwagala nge tumwagala mwerabiraawo era nsonga lwaki tumwagala lwaki bwe tumwagala ennyo otuvuma akajjanja n'akatidde tuteera omudde okukola statement oyawoose gyamanyi nnyo ebikwata ku ssaabasajja kabaka okusinga nza musembeera n'abaana ate ffe tuli basiru senga twali tubimanyi ebimukwatako okukusinga twali bikubuuzizza ebitunga lwaki tubikubuuza weddiddemu ansa nti gwalimanyi omanyi ekigambo katikkiro kikitegeeza si emukuumaddamula kutikkibwa otwala embuga nti abaganda bagambye bati okutikkibwa okujja embuga ng'oleetera abaganda nti ssaabasajja kabaka abazzeemu bwati nkutikka ate weeyonjayombya n'abamukozi wadde ekyono gwendeetera bakasitoma ate yeeyonja kyeyonjayombya bwakika oba mumutika bubi mulina omulekeramu ensa nti oli muntu mukulu ye kabaka wa buganda ow'ebweru mbuuliraayo omusawo yali ayunza omuntu amenyese okugulu oyo omuntu gwe bayunga tali mu kukaaga naye tawona eyo yenyunga yaffe abaganda yeekolera temusobola kkiriza bigambo nkuumaddamula byabagamba nti beene yaddugala nti beene yakwati
yaddugala yalwala tubikkiriza naffe tukimanyi lwaki temusizinga faya era naffe tulowooza afuna obujjanjabi bumala ano bwetuleyoke okumulabako naye mulaba kibulamu kuba mukumaddamu yategeezezza nti abasawo baamujjanjaba obwakabaka bwa Buganda bwategeezezza nti yajjanjabwa n'asindikibwa ku olida awummulemuuko ng'eddagala ndowooza erikola emirimu mu mubiri kwe kumulaba eyo Namibia. Yeetaaga bujjanjabi. Yeekolera. Waliwo looti. Waliwo hoteri. Hoteri. Omulwadde amaze okujjanjabwa omulyoka wasibulwa ku kitanda. Tebamugamba. Igende Namibia. Omuleka. So singa abadde bulungi singa abadde kaoke. Tukkiriza ali mukuwummula. Naye oniigiina. It is a part of okuwummula naye oniigiina yabaddeko enfuufu. Omugagga tabulwa. Abasajja Kabaka mumuleeteranga kigumu. Ati muleetako akajjanja. Kamba malaka je sigani kindigiina yabadde ekirebo iko ne omugagga taba na nyambala oshagira muganda so bwana Katikkiro labe kyotakola ekyokuyombagana n'Abaganda kugenda mu maaso kekabonera kesimbalala nti takyawuliziganya n'Abaganda we kubeera bufumbo tulemaganiddwa twawukane ate nga mmwe bakamaabe olaba abafumba abakola ebirayiro n'Omukama Katonda nti mu bulungi ne mu bubi okufa kwe kuli twawukanye batuuka ne balemagana nga ne munne tannafa twakola ndagaano ki ne mayigeezi eziraga nti alina okutubeeramu paka lwali tukutulirako buzi yawezezza emyaka 11 ng'ali ku Namula nga bw'ajaguliza okukozesa emyaka 11 ku bwa Katikkiro ate twakivulingi yazzaawo amasiro BBS wiyo weeri Masengere weeri n'okulima amasiro singa omuganda yazimba amasiro yazzaawo ekyafu ate tetwasondera akizzeewo mpozi yatunda ku nte za kitaawe mmeka okuzzaawo amasiro yasolooza ettafaali mukama waawe mu Baganda n'ebweru waabwe muganda kubanja ate kabaka we n'omugamba obuuzanga nti wali musolozangamu omwana akubiriza Abaganda okulima emmwanyi ate tuzirimewa omutwe gwa Museveni yekolera ebintu bino tuzirimewa omuganda bamusendako ettaka omuganda ensalo za Buganda zifunze ndagala opime ebyapa ebiri mu Buganda ku Baganda ne bannaffe bali ani asingamu ebyapa ebinene ebingi ndagala wamanya ebizimbe by'omu kibuga Kampala wakati ombuulire oba Abaganda balinako ebyapa bitono oba balinako obwannannyini ku bizimbe bye nemuddawo Buganda lwazi luliwa olwasi libattaka luliwa ng'entasi zonna ezatulangako emisamba gya Buganda muzikulyemu amayinji muzituuze ensozi zonna okwatulanga emisamba gya Buganda muzituuze mbagireko balamu bakole oluguudo jjalujja tutunamuzi oshegeera polira kakati Buganda lwazi lwe luliwa olaba mugenda osigaza erinnya ng'essaawa ya Queen Abaganda February bwesinga abali mu Uganda musinga bungi mukwano yekolera naye Omuganda atakyalina ttaka osinga otya abali omuntu akusinza ettaka nojja n'oyogerako nti bannaye kino kikyamu abaana tebalina mpisa Buganda tesimbibwangako ku mpisa Buganda yazimbibwa ku bukambwe era ekisudde Buganda kisolo kyaffe wadde nga ko wano batenda butabeera na mpisa kyekyo kyekibatawaanya kubanga tafutamirirangako omusajja gwasanze omukama wa Toolo tusanze okulawo ina empisa nnungi Buganda amuwadde essaza lino wali bukambwe nakuwanagana nakwekuba ate singa Abaganda b'omulembe guno twali bakambwe oyo mayiga baali mutemyeko omutwe ne baguwanika mulyango guyingira ku mulanga balaba mulabe ng'ekyokulaba kubanga munne matiri bugansibirwa ataasobyanga ye simanyi oba n'amagumba ge gakyaliyo mu ntaana mwe twamuganzi kabanyu Baganda kati akimanye omuganda omutuufu kyeki ono gwadenda obutaba na mpisa yakyasinza empisa era empisa z'Omuganda zezikyakumya obulamu bwa Mayiga
batasaanidde wabula eri abatisa bamatinuludansibiwa yali eryenkana liryebyakoze. Mulina birivu nti kabaka ali waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso ku muliro gw'omukuma guno? Nedda mulwadde ffenna tukimanyi. Lwakuba tugamba nti mulwadde ali mukujjanjaba tuganda alwala alaje oba ekimuli oba ebimuli oba ebisiisiganga byesiige nga waliwo n'abantu abakola mu bimuli bya Janet Kataaha wendagye tebalina alaje mu bonna Kataaha era gw'oleese ebikule nga tebirimu naddagala lyabulabe yabifunamu alaje ekyo si ekikulu kubanga Ssaabasajja Kabaka muntu naye alwala addugala naye muntu naye akola ki addugala. Ekibuuzo kiri kimu obujjanjabi abufuna nga bwe yali badde abufuna ebyabadde point ekyo yabaganda kyebagira abalegana tukimanyi naye Kabaka wa Buganda si asoose kunnamuwola era si agenda okusembayo era kikyasobola okuba kyasobola okufa naye olwokuba nga ewammwe muyina ebijja tekikweyunuzanga olina omulwadde mu ddwaliro asoose ku bijja era ne wenaawayo ssente akyasobola okufa kubanga ne taata ssewagudde era bwe twawayo ssente era yafa then you are an idiot. Yekolera luno olutalo wakati w'abazzukulu ba Buganda ne Katikkiro terulina ngeri gye luweebuulamu mpologoma na Bwakabaka obuwewula. Tewali Buganda ali mu lutalo na Katikkiro, Katikkiro yali mu lutalo naye. Ate nga mmwe abamuweereza ebigambo ebisongovu nti yatunda Obuganda yawamba Kabaka. Nze kati nkubulye osobola okumpita ekizibu kya Museveni. Sisobola kubeera kizibu kya Museveni kuganti omwana oyo aleerejja nnyo batuguma banjogerako vaawo. Ekivumo kiveewo, ekizibu kiveewo. Obaawo ekizibu nga nsi oba omponyi. Oba akole by'omuvumira. Yes, owekitiibwa Katikkiro kubayo bagamba nti alina obuzibu ye alina obuzibu naye kennyini omufakyali Katikkiro alina obuzibu ne Mayiga. Mayiga Abaganda kulabanga bona buzibu na Katikkiro kubanga Katikkiro bw'akolera Abaganda bye baagala tewabaawo buzibu. Era buli kimu kisigala nga kirimbe era ffe bagamba abamuvumu abatamwagala kiffe twamwagala ng'ennyo ne tumwaniriza nga bwe twaniriza Ssaabasajja Kabaka. Yasoose neyeebuuza lwaki twamukyawa opoziti y'omukwano etegeeza bukyayi. Omukazi gwesaagala ne beekusanga bakutwala mulungi waliwo agenda okutemako eyiye kiyoke naye kweninako fiiringi omukazi nkulinako fiiringi ne bwenkirowooza bulowooza nti waliwo akavubuka k'odegera nako eyinza okukuukuula nenkwaso nga tufundi obukyayi buno nnyo bwayita obukyayi gwali mukwano naye omutambuza omugezi yoyo amanye bwe yabulidde naddako emabega nabuliddewo tosobola kusuubula kuukuufu nga tosoose okuddako mabega we wabulidde. Yekolera olunaku lwali alina okuddako emabega amanye we yabulira kyokka bwagala okuzuula we yabulira kyabuvunaanyizibwa nnyo ate nga kyabugunjufu alekulire ekifo ekyo kubanga abantu abalimu ensa tebakulembera abantu be batawuziganya. Ate n'ekirala entebe tebaagimuvugiryamu yamulonda tannamuggyamu okujjako nga naye ayagala kubeera nga Kabaka nti tujja ffenna era tulina kugenda ffenna. naye beene yasiima n'agamba kamuggyeko oba kammulekeko. Oyo gw'ogamba eyasiima gye muvuddeko yakola statement nakugamba nti Obwakabaka baabuzzaawo naye tebulina maanyi era yabuwamba era alina amaanyi ago okuntikka ayatola talina buyinza buligizaawo mu bwe mutagala ng'Abaganda kubanga nze mubambako ekintu ekyange n'oziteka amaanyi agakikontroli nga kitegeeza kinyiiza kyolemerezaawo ddala. Omuganda bw'aba yakyawa Mayiga olowooza eyawamba obuyinza bwa Kabaka oba eyawamba Obuganda talina buyinza bumulemezaawo kwongerera ddala kunyiiza Baganda. Kisoboka. Banga we olwo tuyita climax entikko Mayiga tukkirize nti obuweereza butuuse ku ntikko ate bw'okuba entikko n'olemezaamu oyongera kwonoona. Banange kyova olaba abakulembeze abaalimu ensa Mukama Katonda yabatwala bakyali baganzi nga Thomas Sankara. Olowooza nti olunaku olwaleero singa Sankara ye mulamu nga Museveni ye yafa mu mwaka gwa 1987 Sankara yali badde akyali the greatest son of Africa oba yali badde dictator.
nga Museveni gwe tukaabira nti twafiirwa omuntu olaba oyo gwe tuwana olwaleero singa yafa kale kangambe kyenda mu mukago kimanyi bangi twalikale mutufiiriddwa omuntu Biden ne Museveni mwamuwaanako okusobookebwanga kwonna twali tulidde nga Museveni nti Museveni teyatukooza nga kajjiri bw'ati mwamuwaana nako nti omuntu bw'olwawo n'okuba climax n'olemezaamu otandika kuzimbulula bye wazimbye kye bagamba nti ekita ekitava ku ssengejjero obuweereza tebuliko kuba pulasita obuweereza bwa kuzimba kugenda mayiga yayagala okuzimba ate amala okumenya pulasita kati ali mu kwolona byezimba Kabaka yabagamba abazzukulu ba Buganda temubongoota simanyi oba yali ategeeza ki kino kyetukola ffe tutuukiriza ddambe lya Ssaabasajja Kabaka yatugamba tetubongoota naye ate mayiga ayagala okutulisa akasulagizi ayagala okutulemeza mutulo omuntu eyeebase yatayogera omuntu atunula oyogera ekijjensa ekitajjansa kubanga Mukama yakuwa omuki omumwangu naye wadde nga mu gye twogera ebijjansa anoonyeemu ebijjensa nti ekijjensa kyekino kyetumulabye nekikukulembera engeri gye batakyali munsa ng'ate baali mwensa ki ekyabasimbula ensa yeggweraviiri Biden yokola kyoyogedde wandiba ne point waliwo omu ku bataka olukiiko waliwo ezimu ku nkiiko Katikkiro z'Assembly tuuze Mmengo waliwo omu ku bataka eyawanika omukono n'aleeta ebiteeso bibiri ekimu ku byo n'agamba tubadde tusaba otulagirira eddwaliro gye liri nga ffe abataka tugendeyo ekiteeso ekyokubiri bwabeewo enkolagana ng'abaamasaza n'abataka ab'ebika eby'Obuganda ebyenjawulo kuba omuliro gw'abazzukulu gutuukira ku bo nabo bakyaleko Emmengo balabe ku Kabaka dairekiti at least emirundi ng'ebiri mu mwezi simanyi mayiga ekintu ekyo nalaba kikola bwe kiti ekifutyankibwa eyayogera statement eyo juzi mu Lubiri lukiiko lwa Buganda yajogera ku intaneti oba lukiiko lwa Buganda baali mu lukiiko lwa Buganda buloga oba mukiise mu lukiiko lwa Buganda mukiise mutaka musajja Muganda atula mu lukiiko olwa Buganda omwana wa kitaawo ne nnyoko lwali kuvamu mu katale nti kituufu abadde basumbuusa olimanya obadde osusse obubaka bwayeekolera tetugenda bugattako yeekolera omwana w'e Masaka ow'omutima omwana w'omutima temujja kutiisa temumala okuzuula odde ewammwe e Masaka eno bakukuweereza buweereza walina okuddayo ewammwe ayina akagambo keyayogedde akanyumidde nti mwagambye tugenda kukolawo akatiisa n'abuuza mmwe kitammwe walwala mukolawo katiisa oba mulina musabira kutereera tumutwala mu ddwaliro najjanjaba tetuyitangako musumba yadde esheeki wakasabira ennyaffe oba kitadde mumukanga tumutwala mu ddwaliro emulaga okumujjanjaba abasigadde mu kyawe batubuuza nti abange kitaffe alya tubagamba embeera gyali tetumukweka mukwesi naye mwe mukanga kukolawo butiisa tutya abamu Biden ne mabegakaawo ennaku z'omwezi 3 baali bateeseteese okwekalakaasa kyamukisa mulungi tebagenda mmeere ate okwekalakaasa ke katiisa akatiisa musemateeka katiisa badde bagayogera n'ebyamagezi nti obanga mutiisa kwekalakaasa otya n'Abaganda okubatunula mu maaso nga bazze okukubuuza ng'oli katikkiro ky'omutiitiizi bwaki naye agambe temujja mutiisa era n'alabula mwe mwenna abalebula obwakabaka bwa Buganda naye tajja tutiisa bajja bakolako ng'amateeka we galagira agaaki okulebula obwakabaka kuba obwakabaka bunywevu bajja bakolako nga bwe bakola ku puleesha obwakabaka bwa Buganda kkooti tutula mu yakisekkwa eyakisekkwa bwena kutusalira tukola kikyamu kubivaamu ekkooti z'ensi tezirina we zikwataganira na bwakabaka bwaffe mulinda yakisekkwa gavumenti eyawakati ye gavumenti enfuusi naye naffe tulina gavumenti ng'ebitundu ng'ebyemmemero era nga kkooti yayo enkulu yakisekkwa kisekkwa mulamuzi wa kkooti ya Buganda nga tajjanga kukungamba nti kyokola kikyamugenda kukusi ekirala olunaku Buganda lweyinaga IGG waayo ng'era akola emirimu gy'obwa IGG webimanya nti abali Mmengo batuufu kaliisoliiso yekolera ku nsonga ya Katikkiro tetujja kalekayo katukugjeyo Bobi Wine omukulembeze wa National Unity Platform bamubuuza wa Uganda bamubuuza ku nsonga ya Kabaka naye n'atusindika Emmengo
Katikkiro n'agamba eriyo bannabyabufuzi abagufudde omugano okufuula ensonga y'obwakabaka akatuuti ak'okunoonyezaako ebyobufuzi. Mu bufunze ensonga eyo osobola girwapinga otya? Bobi Wine mu kubeera omukulembeze omulungi oba mu kubeera omukulembeze wa National Unity Platform kyamuggyako okulya emmere agirya bulungi, kyamuggyako okunywa caayi, anywa, kyamuggyako okukola ebintu ebyo ebikolebwa in a human being. Ebiba tekyamuggyako ebyo ki ekimuggyako okuba Omuganda. Oyo Kyagulanyi mutabani wa JW Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Ganjule Nkulu ye yabadde ayogera, si Bobi Wine omukulembeze wa National Unity Platform. Muganda eyabanjiza sekazindalo ka National Unity Platform okuyisaawo ensonga ye ng'Omuganda kuba yabadde talina wasobola kugiyisizaawo kubanga Kyagulanyi mutabani wa JW Ssentamu talina waabwe kazindaalo ate tumwagaza ati. Naye yayagadde akozesa omukisa guno ayite mutabani wa JW Ssentamu Kyagulanyi ayogereko eri Obuganda oba alage okufaayo obulamu bw'omuganda we ng'Omuganda. Ye nga oba Katikkiro yeekolera ensonga ya Katikkiro ndowooza tugiteeke ku bbali kuba ne bweyongerawo ne wetusula nja kuwoza n'okusitama nsita lipooti ya Kisepawo erituula nti lwaki waweebula Katikkiro. Kyangu nnyo okwetondera Katikkiro. Tomulinaako taabu. Naye ate singa Katikkiro atusiritukako n'afa awo simanyi bwe tulinyumiza bazzukulu baffe nti Kabaka yatufaako nga tulina gwe tutase kinnoomu omukopi yaffe. Basabo ne banyaba ensonga za Kabaka ne Katikkiro tuziwunzise bwe tutyo mutukkirize. Yeekolera kano tetuyinza butakoogerako nzikiriza tuwunzike ne kano. Export TV to the world.